ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe. Ogamba otya mu Uganda temuli bikola bya kitujju. Muti mu Uganda temuli batujju. Naye ngate mmwe mwennyini aba gavumenti ye mmwe mukola ebikolwa eby'ekitujju ku bannansi. Mu nsi endala abatujju be bawamba omuntu nga Bola Muhammad Mwanga Kivumbi nyamala okumuwamba ne beewaana nti ffe tumulina ne beewaanira ku gavumenti nti gwe munoonya ffe tumulina ffe twamuwambye twagala gavumenti emale kola kino na kino na kino tulyoke tumute. Uganda akulira amagye mu ggwanga yawamba bannansi n'avayo ne yeewaana oyo Miriam Matembe nze mwina ali mu basement yange agenda kukisasulira. Ajja kumala kola bwati ne bwati ndyoke mumute. Ajja kumala kwegayirira taata mumute. Bannange kyewunyiza okuba nti gavumenti eriwo okukuuma bannansi ate yeewamba bannansi nga yekola ebikolo by'ekitujju ku bannansi yebawamba. Ogamba otya mu Uganda temuli bikolo bya kitujju ng'omwana gwe bayita King Zali mwamujja kamwocha ng'ensi eraba misana ttuku ng'abamuwambye bambadde ebyambalo by'amagye g'eggwanga Uganda n'emmundu ne zidroni ne bamutwala kati emyezi 3 tamanyikiddwako mayitire. Ebyo by'ebikolo by'ekitujju ebituusiza Uganda okugifuula ensi ey'obulabe ku bantu abawangala mu nsi ezirimu emirembe nga Amerika okugendayo. Ebyo omwana King Zali emyezi 3 talabikako. Yeza musango kiyakola ki? Baba ino musango wake muleta mu koti n'awozesebwa. Nene mubuza omwana wa munamu emyezi 3. Gono ngati mu Uganda temuli mu batujju. Bacha bakola ekyo. Security y'eggwanga yesobola okwata omuntu ne mubuza bwetyo. Tunoonya abana Uganda 18 mu John Bosco Kibalama abaabuzibwa kati emyaka 7 nga Prime Minister avayo naawo obujulizi nti omu ku basibabo be bamulina gavumenti ye mulina n'atula n'emisango gye yazza naye nga tetumanyi waje bamuvunaanira ng'ate waliwo ekkooti mwe bateekeddwa omuvunaanira emisango Nabbanja gy'agamba Kibalama gye yazza. Ogamba otya mu Uganda terimu bikola bya kitujju? Ekyo osobola okyogera bakamala okuwamba wano Miriam Matembe ne beewaana nga bamuwambi bawamba ekisinga okuluma nti muwamba Bannayuganda ne mumala ne mwewaana mu nkola ya kitujju, nkola ya kiyeekera. Ebikola bye mukola mu gavumenti yammwe ate mulinga mu bayeekera kubanga abayeekera balikoze ebyo bye mukola nga bawamba abantu olw'okwagala okusula gavumenti nga babuzaawo abantu olw'okwagala okusula gavumenti. Naye ate gavumenti yeebuzaawo abantu, gavumenti yeewamba abantu, gavumenti yetta abantu, gavumenti yeesibira abantu obwereere ne bateeka mu makomera nga tebawozizza. Kati Allan Kaswiza ebikolwa ebisinga eby'ekitujju ebisinga ebyo oyagala birwa mu abatujju manyi batega bbomu bemanyi nga abatujju mutemanyi nammwe muli batujju bye mukola nti bya kitujju ku bantu. Naye kino ekisajja ki Allan Kaswiza newankubadde nga kyo kyeyita Allan Kasujja. Kasujja wa watu na bwati Kasujja muno mubeeganira ensi yaabwe yabafuukiranga kikoli mu buli kaseera bajeegaana beesiba ku yaffe mbu Allan Kasujja owaawa Kasujja kyatunula bwati. Ono Allan Kaswiza mbu yakulira ebyamawulire mu ggwanga lya Uganda yavuddeyo n'akukkulumira eggwanga lya Amerika nti liteeka litya Uganda ku lukalala lw'ensi ez'obulabe ezitaliimu butebenkevu ezo ze advising abantu baayo obutagendayo. Uganda yateereddwa ku olwo olukalala. Kati Allan Kasujja agamba ensonga Amerika zeyawadde mbu nnafu nnyo. Nagamba tosobola kuddira nsi Uganda noga nti waliyo ebikolwa eby'obutujju ng'abantu basobola okutambula mu buli koona ly'ensi nga bwe baagala obudde bwonna. Ssebo mukulu Kaswiza immwe abalina amagye agabakuuma yemmwe musobola okutambula mu buli nsonda y'ensi ey'eggwanga obudde bwonna. Mmwe abalina amagye agabakuuma ekyokubeera obubeezi n'amagye mmwe nga gabakuuma at your level kamu kubonera obulaga nti ensi si ntebenkevu. N'omuyimbi obuyimbi bano ba faded artist abafedde abannayuganda batasobola sasula ssente kulaba nabo ne baba n'amagye agabakuuma gwenoga nti ensi ntebenkevu. Otuuka ku airport y'eggwanga Uganda obanga ayingidde barracks y'amagye ekiri awo ab'amagye abali ku airport basinga ba staff abakola ku airport obungi. Obwo butebenkevu bwa ggwanga
ne muddira ddala obunkenke oba obutali butebenkevu ne mubuteeka ku kisaawe ky'eggwanga nti omuntu azze Uganda azze kulambula azze kucakala azze kunyumirwa olwo okuba munyonyi ati nakuba amaaso ku magye ne yeekanga buli kasonda katulamu waliwo ow'emmundu watula waliwo ow'emmundu ogamba nti omuntu ayinza okuyinga mu yesinga afiringa sekiwa era yeebuuza nti kiki tuzze mu ki eno waliyo olutalo waliwo abatujju bebeekengera okuwamba ensi kiki obutali butebenkevu mubooleseza ddala kuva ku kisaawe kya ggwanga eri abantu abawangala mu nsinga zino ze tulimu nga talabanga ku mmundu atuuka e Uganda ng'alaba ziringa miggo buli ayimiridde akutte emmundu buli ayimiridde akutte emmundu ali muleya akutte emmundu ali mu byambalo akutte emmundu oba okitegera ebyambalo bika bya mirundi emeka ebya bulaka ebyebibombola ebya kaki ebya guliini ku airport awoka ekitiibwa ky'eggwanga n'obutali butebenkevu bwe bweyolekera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ogamba otya mu Uganda temuli bikolwa bya kitujju muti mu Uganda temuli batujju naye ng'ate mmwe mwennyini aba gavumenti ye mmwe mukola ebikolwa eby'ekitujju ku bannansi mu nsi endala abatujju be bawamba omuntu nga Bola Muhammad Mwanga Kivumbi yamala okumuwamba ne beewaana nti ffe tumulina ne beewaanira ku gavumenti nti gwe munoonya ffe tumulina ffe twamuwambye twagala gavumenti emale kukola kino na kino na kino tulyoke tumute e Uganda akulira amagye mu ggwanga yawamba bannansi n'avayo ne yeewaana oyo Miriam Matembe nze mwina ali mu basement yange agenda kukisasulira ajja kumala kola bwati ne bwati ndyoke mmute ajja kumala kwegayirira taata mmute bannange kyewunyiza okuba nti gavumenti eriwo okukuuma bannansi ate yeewamba bannansi nga yekola ebikola by'ekitujju ku bannansi yebawamba ogamba otya nti mu Uganda temuli bikola bya kitujju ng'omwana gwe bayita Kingizali mwamujja kamwokya ng'ensi eraba misana ttuku ng'abamuwambye bambadde ebyambalo by'amagye g'eggwanga Uganda n'emmundu ne zidroni ne bamutwala kati emyezi 3 tamanyikiddwako mayitire ebyo by'ebikolwa by'ekitujju ebituusiza Uganda okugifuula ensi ey'obulabe ku bantu abawangala mu nsi ezirimu emirembe nga Amerika okugendayo ebyo omwana Kingizali emyezi 3 talabikako yeza musango kiyakola ki baba ino musango wake muleta mu koti n'awozesebwa nene mubuza omwana wa munamu emyezi 3 gono ngati mu Uganda temuli mu batujju bakyabakola ekyo security y'eggwanga yesobola okukwata omuntu ne mubuza bwetyo tunoonya abana Uganda 18 omuli John Bosco Kibalama abaabuzibwawo kati emyaka 7 nga prime minister avayo naawe obujulizi nti omu ku basibabo be bamulina gavumenti yemulina n'atula n'emisango gye yazza naye nga tetumanyiwa gye bamuvunaanira ng'ate waliwo ekkooti mwe bateekeddwa omuvunaanira emisango nabbanja gy'agamba Kibalama gye yazza ogamba otya mu Uganda terimu bikola bya kitujju ekyo osobola okyogera bakamala okuwamba wano Miriam Matembe ne beewaana nga bamuwambye bawamba ekisinga okuluma nti muwamba bannayuganda ne mumala ne mwewaana mu nkola ya kitujju nkola ya kiyeekera ebikolwa bye mukola mu gavumenti yammwe ate mulinga mu abayeekera kubanga abayeekera balikoze ebyo bye mukola nga bawamba abantu olw'okwagala okusula gavumenti nga babuzaawo abantu olw'okwagala okusula gavumenti naye ate gavumenti yeebuzaawo abantu gavumenti yeewamba abantu gavumenti yetta abantu gavumenti yeesibira abantu obwereere ne bateeka mu makomera nga tebawozezza kati ani kaswiza ebikolwa ebisinga eby'ekitujju ebisinga ebyo oyagala birwa mu abatujju manyi batega bomu bemanyi nga abatujju mutemanyi nammwe muli batujju bye mukola nti bya kitujju ku bantu